Of course bajamba basinza na ku myaka kubanga emyaka gy'ekikadde era nakyo gyennyini nkijyamu kubanga ndi machuwa ndabyeko nyina history lwakuba ate abantu bankolako nnyo betting bantu bakolako nnyo betting baba bakugeya alimu 25 abala 27 tekisoboka ayingidde ana naye ng'olimu emeka ndi machuwa olimu emeka moti era nga bwenkuga nti ndi machuwa oweza abiri mbuuza sente embuuza emyaka olina emekamu tyabasajja tebagana kwogera myaka era bwenkunyonyodde nti ndi machuwa reason lwaki sibagamba emyaka gyonna kati gwe wakandaba n'emyaka 15 gyokka emabega babadde bambuuza emyaka gangi babuulira naye era si audience esigala ekolaki ewakana kati saa kubeera ku ekyo bagambi ndi machuwa. Owulidde otya ng'oli ku stage emu ne omukyala Straka baby? Of course kati ne Straka mbadde nduddumula waliwo abantu badde ensonga nti bafiira mu covid nembeekanga nga weebali ekino kimpa amaanyi kubanga Straka tutandika okwasolinga n'ensi eno yonka ka baby ketwalingana kati tumulaba nga heavy duty naye aliko mmodo oyo gwolaba nga Straka alinga olabula Spice Dana nga kali kati heavy duty kati naye ndi musanyufu nnyo nti omuntu komaze ebbanga nga mwatandika mwenna weback nga akyaliwo akyakwasaganya akyali relevant ye abantu so obeera musanyufu ne ba artist abamu bemadde ndudde okulaba Kiki Romeo, Sweet Kid, Kabuye Semboga bonna abantu bona owulira nga ddala yes fire eri etya owulira bulungi nyongera bwowulira nti kati nagamba nti bali bukubiddeko akayimbako kwawulirirako nga oli mu P3 wakakubira ofuna memories ziri. So that's the same thing to wawulira ku all these omuntu afutibula abagamba all is gold bakubira ekintu n'owulira nga so tugamba nti nezino enyimba kati eziriko zino kokonyo zijja kutuuka nazo zifuuke eki kokonyo nazo zijja kutuuka zifuuke all these enyimba eziriko kati saawa zino nga bwowulira bwobuyimba buliko simanyi sirire jula nerigenderako zijja kutuuka zifuuke ki all these kugamba naye nga nawe bw'oluwulira ogamba ya that song banna ebiseera ebyo oluusi n'omuyimbi alivaamu ali mu kwokya manda sigambye ngambye amayimbi abaatisa ab'enjawulo artist eyinza okuba nga Spice ebyokuyimba alivaamu dda omera ng'ensi kati wadde akugambe ng'ali muki tuwulireko olaba nga Spice nga ambassador mu UN in case of retirement omulaba kati akikirometa alitakola mu UN simanyi ekyo ba artist nti osobola okufuna omulimu gonna Spice olaba asobola okubeera ambassador mu UN ati lwaki ekikulu nti mukkiriza buli kimu twali kitasoboka tasobola ave mu kuyimba ate asobola okuba nga ambassador amazzi muganya talina mazzi ge bayita Spice ebyo shiba tayeta pampa temuzeesiba shiba bazita batya pad ndi mukola